kale amwebale nnyo kwanga mutugoberera katusubire buli bulungi nze wasobe Emmanuel mwebale nnyo akade ke muwayo ne mu supportinga Ugandan lifestyle mukola kyamanyi tubagala nnyo buli omu gyasinzira. I give respect to everybody. Thank you so much for loving us. We love you too. Yes, John Black omukulu Kasada yomu ku bayimbi bali so successful mu music industry probably 2019 toswa nnyo kunokola bayimbi basatu nga tekuli linnya la John Black. Ono yaja natukuba emiziko maka mulamba na folk artist of the year mu buli category giyita bamu yawangula ekyo kimu. Ekyokubiri John Black yafuna sente nyingi nnyo last year. John Black yafuna contract yafuna akalango ka tukonagane simanya tukonagane aka Pepsi. John Black nafuna nazimba studio ye Black Magic Records. John Black nagula emotoka kawundo. John Black nagula emotoka ene ekika kya drone mujita drone ezo ziringa taxi. John Black otogera kati yakola concert eri successful na kuba Freedom Senaji gala. John Black finally yasobola okulinnya nakola collab wani pato. John Black otogera akoze company ekola film oba ekola ennyimba kitegeeza diete tujja kulinda musondera za kawashi oba kumusondera sente za buliro manya abayimbi banyo kwesiriwaza basoka ne bakubaza hit ono babera bakabi bwe balwala ate musondere sente no wabuza sente baziteeka luddawa. So John Black tabirinze asazewa byeteekere embeera era bwati omufunze n'amaliriza nga John Black ono atandisewo kampani ye bayita Black Magic filming company abagigase ku Black Magic Records enaba nga binabina era yandibanga Black Magic yeyimiridde ku film zonna videos ennyimba ze za fulumiza zino kano kayimba Daniela Filela I'm confused baba kaita bataka kayimba nze mpuli ayimba manya g'abantu Daniela Filela enene onono I'm confused konze wanda what is confusing you yana kiri Kampala wano abana bakuba muziki akayimba ke sikategera nnyo ne nkamanyi mu verse emu wali wagambira simanyanga Daniela Filela gashumba midini yo I'm confused mutufu ni agenda kulyanga ni mutufu nange kan confusing kitegete konze yi kyekigenda maso wano John Black anyway he's a successful guy sent azifunye man wakabye naku zino kyamanyi okubanga otandisa filming company yo ojja kubonya ebizibu bya director ate simatu shooting ejjozi luli wekolera ebintu byobo service ebintu bingi nnyo kyamanyi big up sijja kwongerako kirala ku ekyo but mwena basobola okubeerawo ku supportinga John Black mukoze kyamanyi abantu nga DJ Faizo gwomu ku bemanyi ku timu ya John Black okoze kyamanyi DJ Faizo nena kusula ka South Africa DJ Faizo maybe ekintu wakiddukamu okoze nnyo kubanga John Black ayimirirawo ne the entire team owa kuliko muganda we lwa management yo yakajanja John Black management yo ya lugezigezi nnyo mbamanyi balina olugezigezi lungi kale nze wasomali mubanyo kwa ntu goberya mbere buli mweraba